nga muyise nemugamba sebo jangu waliwo ensonga gyetwagala okwogerako ey'abaana bano nangamba sebo nsole busaazi ninga womulaba yenna atambulira ku buyungo naye nga yagamba azaala busaazi nemugamba nengamba omukyala nemugamba nti kuwulire ono ngenze omulaba nga temuli mulamu omusajja ono genda okuze abaana twetaaga okwenyigira wamu okukuza omwana wa musajja na mukazi tuteekeddwa okulaba nga abaana bano tubalungamya mu mbeera yonna eriwo ate tulabe nga bagenda mu maaso. Olunaku olwaleero twagala okutegeera omulamwa guno. Taata abadde wano n'agwogerako bulungi nnyo enkola eyinza okubeera nga ya nuŋŋamu ya bwenkanya esobola okubeerawo ekolewo balansi wakati w'okulaba nga abaana bano abakulusanyizibwa ababonyaabonyezebwa babeera nga bassibwamu ekitiibwa. Waliwo ebika by'abaana benjagala okwabuulira wano abatuusibwako obulamu. Waliwo kibayita child labor. Abaana bangi nnyo. Taata yogedde n'agamba abaana bali wali beetisse ebintu bamutikka kasooli ne bamugamba ndeeteraako sigala eminwe 3 ondeetereko butto ondeetereko omugaati n'ennusu 5 mbibaze nga ebibulayo nabyo okomawo nabyo. Nusu 5 eyo wabituuseeka ate omugagga oli yamutumye n'abeera nga yabitutte omwana n'abeera nga tafunye kintu kyonna. Abaana bafuuse breadwinners mu families nnyingi nnyo naye nga tuteeka okwegatta olwaleero okulabika nga tukirwanyisa. Kyali sacrifice abaana bangi nnyo bakulusanyizibwa. Nali eggaliraayo eyo omusamize omu nandeetera omwana n'omusajja yali amuleese okumutunda. Omwana yali wa myaka 5 muzzukulu ng'amwagalamu buli mwaka omutwalo gumu gye mitwalo 5. Naye omusajja ono n'agamba sijja kutta mwana ono n'amuleeta omusajja. Essaawa zino omusajja ayuzira twamuteeka gy'alina okukuumirwa n'omwana gy'ali tumukuumye bulungi nnyo. Okusuusa ku abaana ebikolwa bino kususse nnyo. Simanyi lwaki oba amawanga gaffe muno mwe tuli oba twetaaga kwezaamu, twetaaga kutuuzibwa, twetaaga kukola ki. Exploitation esusse Kayunga wano tulina ebikajjo bingi nnyo. Waliwo ebyobwannannyini, waliwo n'ebyamakampuni ag'ebikajjo naye nga abaana abasinga obungi bye bakolamu. Singa otuuseeko ekitimbwa wakatikati wa Kayonza n'ekitimbwa waliwo essamba y'ebikajjo ey'amaanyi ate nga waliwo ne senta eyitibwa Nakyessa. Singa ebikajjo bamala bitikka emmotoka y'ebikajjo emala neyimirira mu senta awo netikkamu omukyala wawaka. Emu weetikka omukyala endala etikka muwala. Omusajja olwokuba amaze okufuna sente z'ebikajjo asigala agenda buluuli oba agenda kusala mazzi kudda busoga. Omwana omulenzi n'agenda mu firimu. Kati tetumanyi Uganda wegenda kubeera naye nga tulina bino byonna njagala okubateekamu obusungu olwaleero tusobole okwenyigiramu wano tusobole okubeera nga tulabika nga tukola ku baana bano. Trafficking in person okutunda abaana kususse mu Uganda newankubadde nga tukyakulwanyisa naye nga ffe ffennyini ate baparents oba abazadde b'abaana ffe tutunda abaana bano. Abaana basinyiziddwa nnyo naye nga ate okuteesa kubeera wakati wa muzadde okubeera nga bamuwa omutwalo omwana atuusiddwako ebyensonyi n'abeera ng'afunye ekyo. Waliwo abaana denial of necessities of life okugaanibwa okuweebwa ebyetaago. Ssemateeka wa Uganda awa abaana bano eddembe lyabwe ery'obwebange okulaba nga tubawa ebyetaago byonna nga mulimu okusula wasula byasulako, okwambala, okusoma. Bw'aba alwadde n'ajjanjabibwa alina okulaba nga aluŋŋamizibwa ng'omuntu oba omusajja oba omukyala ow'enkya. Naye abazadde abasinga obungi tetufudde ku kino. Ensonga endala yeya okulwana. Abazadde balwanye beekubye, abakyala ne bakuba abaami, abaami ne bakuba abakyala, ne basanga nga bookezza ennyumba. Wali wano ebbaale naye ndaba omwami omu
nsanga ennyumba etuntumuka ng'omwami akubye omukyala emiggo mingi ng'amulanga olw'okuba nti nno emmamba gye yaleese omwami n'agitematema ebitundu 11 agenza osanga ng'ekimu tekirabikamu naye ng'ate omukyala bambi yali akiwadde omukyala eyali azze okujjanjabibwa we yawulira akawoowo ng'afumbye n'agamba kange nepuute ku supu ndi mulwadde n'amuwa akafi akaali kasembayo butono omwami kyeyakola n'akomawo n'agamba leeta mukyala biyidde nti ye nebaleeta ebintu ne batandika okugaba omwami yennyini agaba enva obusiru obumuli n'abeera nga nkugaba kuno enva ase n'ebifi byonna ng'abala 210 n'agamba ekifi kyange ekirala kirwa omukyala n'amugamba katinye nnyo nakagabye nekawo omukyala yabadde ayitawo gundi omwami n'alyoka amukuba emiggo mingi n'alyoka alekaawo ebintu n'agamba kangende emmanga njagala oleeta akafi kange ntuuke tulya emmere omukyala naye kyeyakola ng'ayingiza bintu ng'akuma ku nnyumba omuliro engoye buli omu zeyasigalamu zeezo mba ntuukawo nga baŋŋamba guno omusango ogusala otya nagusalira omusajja kubanga omusajja yenna bw'omanyanga oguze ebintu tubitunuulira obirekera abantu abaana bo olina okufaayo okulaba nga balya bakute twewala entalo zino twewala okukayana tusobole okubeera nga tugenda mu maaso ffenna basebo ne banyabo nankomekereza ebigambo byange njagala okubasaba okulaba nga tuteeka omulamwa guno gussenga ekitiibwa olwaleero omulamwa guno gwatandikibwawo bannaffe tusobole okugoberera twaba okwebaza abakulu bano